Omukazi bamufunira imaamu yamufunira ku muzikiti gw'e Nabweru. Ne tugendayo era omukazi twamusanga Namasuba mu Kikajjo ewa muganda we. Tusiimagana era we nali nvaayo kiraga nti nasiima kwate $50 n'enjiwa omukazi. Ne tukomawo ne tuteekateeka eby'emikolo ne bampa ennaku z'omwezi tukole omukolo gw'omukaaga. Nagendayo yali January. Aho tumala okuteekateeka eby'emikolo nenziramu ne musisinkana omuwala ne mukoddomi we. Twesisinkana Nabweru ku community, ku muzikiti gwa community. Twesisinkana tubako betwogera. Tubako ne bitwogera ne muganda we Ausi mukoddomi wange. Tuteesa ku byakadaali. Nengenda ne musasulira kadaali. Bwe twamusasula $7,000 okukola ku mikolo. Buli mukolo ginatera okutandika. Biwedde bagenze. Bwe twaddamu okusisinkana twasisinkana ku mikolo ne tukola emikolo ne giggwa. Naye ng'omuntu yamunfunira imaamu ku muzikiti gw'e Nabweru. Aho ku Luyinja, ku muzikiti gw'e Nabweru ku Luyinja. Imaamu waawo yamunfunira. Era omukyala era bamubuuza, muganda yamubuuza omwami omusiimye ko ye musiimye. Imaamu n'amubuuza omwami musiimye. Kati imaamu n'angamba okiraga nti naawe osiimye muwaayo k'omuwa. Nenkwata emitwalo n'engikola ki n'enjiwa omukazi. Ekiraga nti nkoze eki nti nsiimye. Basenga be n'abakubira ne bamukubira essimu omusajja wamusiimye nti namusiimye. Tebamuddamu wamusiimye nti namusiimye. Kwe kutwala emikolo mu maaso. Era okutuuka emikolo egyakolebwa ne giggwa ne bampa omukazi. Mu butongole buli kimu nga kiwedde. Omuko namuwa enkoko emu ne muwa n'ekkanzu ne muwa n'ebbaasa. Ebbaasa yalimu $200 ey'omuko. Nempa taata ekkanzu n'ebbaasa ng'erimu $500. Nempa ssenga eggomesi n'ebbaasa nga mulimu $200. Nempa maama eggomesi n'ebbaasa nga mulimu $200. Nempa bassenga natwala eggomesi zali 6. Buli ssenga ne muwa eggomesi n'ebbaasa. Buli mbaasa ntaddemu $300. Ne bataata abato buli omu taata ne muwa ekkanzu baali 6. Buli omu ne muwa ekkanzu n'ebbaasa mulimu $40. Nempa bajjajja azaala taata we ekkanzu. Ejjajja azaala ali ku sayidi ya maama we. Bonna ne mbawa ekkanzu. Omu ne muwa gomesi, omu ne muwa ekkanzu era nga mulimu ebbaasa. Mu mbeera eyo bonna nga famire bonna nabawa teri gwe ssaawa. Era bonna baafuna ebintu nga baabinsaba. Era baavaawo nga tusiimaganye bwe munadda ewuwe. Naye nga bonna nabawa ebintu nga baabiŋŋamba. Kuba taata yabinsaba, leeta ekkanzu bwe ziti, leeta gomesi bwe ziti. Zonna ze bansaba gomesi era nazigula era nenziteekamu. Omukazi n'ansaba mahale era nengasasula. Naye yatuwoowesa era ne musasula. Imaamu yatuwoowesa era ne musasula. Syavaayo nga tebammanja wadde. Navaayo nga tebalina kye bammanja. Wabula nga kye bammanja kuma muwala waabwe bulungi. Era muwala waabwe mbadde mukumye simukubanga nako, simusoozanga nako, simusonganga muwadde n'olugalo. Naye omuwala ze mbadde ensirise nga musirikiridde naye yabadde yeekolamu ebintu. Naye nga biva ku sayidi ya maama we. Maama we yabadde amuteekamu ekintu ekyo.
Mama kama uje galeero.